Peter Chuchu tumusanze mu nkambi y'amagye mu Rotongo ono agambibwa okuba nga amaze ebbanga ng'anyaga ente era nga y'omu ku babbi ab'erinnya. Mu mwaka gwa 2009 kigambibwa yakwatibwa amagye oluvannyuma lw'okusangibwa n'emMundu. Oluvannyuma ng'ateereddwa tukitegedde nti yaddamu okukola ekintu kye kimu era mu ngeri y'emu. Ne bamutwala e Luzira emyaka 9. Emyaka 9 bwe yaggwa omwami Chuchu yakomawo ku kyalo. Buli omu yasanyuka ng'akomyewo nga alowooza nti omusajja ndowooza ekkomera lyamugunjudde ajja kubeera mutuuze omulungi. Naye eky'omukisa omubi Chuchu bwe yakomawo ate yadda mu kiri. Wabula agamba nti oluvannyuma lw'okukitegeera nti gavumenti egenda kwongera amaanyi mu kujja ku Karamoja emMundu yakirabye nti takyasobola kwenyigira mu muze guno. Ate operation engebwe yali obudde buli egenda kuddamu ate ng'etagetinga ye. Chuchu yeemuludde n'agamba nti bannange kati mbikooye emMundu yammwe, emMundu zammwe zezino nziwaddeyo. Hata mimi alimesema bwe muddamu okuwulira erinnya lyange mu nsiko munsaleko obulago mulete kiso kata singo yangu. Ono kati ayagala gavumenti emuyambe emufunire ekyokukola okusinga okuba omubbi w'ente. Nsaba gavumenti empa obuyambi ndabirire abaana bange. He supports his children, his family. Minisita omubeezi w'ensonga ze Karamoja Agness Nandutu agamba nti gavumenti ono yakumufunira ekyokukola saako n'okumuzimbira ennyumba. Kumuyamba okuopeninga ettaka lye lyali nalye atandika okulima ebirime ebivamu ssente wano. Tugenda kumuzimbira n'ennyumba gy'asabye. Tugenda kumuyamba okulaba nti taddayo mu bubbi bw'ente. Ono baagala bayambeko okusikiriza abakyalina emMundu e Karamoja okuzizzaayo. Kyagenda kubeerawo mu kuffe okulaba nti abantu abalina emMundu abakwano be bonna babadde akola nabo n'abakwano mu Kenya ababbi b'ente mu Karamoja mwonna abalina babadde akola nabo okubba ente. So twagala agenda abakonvisinge bulungi agambe olaba nze natiwaddeyo emMundu teba. Olwokutaano oluwedde gavumenti lwe yatandika okujja ku Karamoja emMundu nate kubanga babadde bazikozesa okubba ente saako okutirimbula abantu. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.